musingana so warumbuka munasingana bamwe ikayibola nari nkambaga musingana kwini yoniyo kana musabe namba yo nayo namba nyamba ngana iteriko naruba ko teriko neko WhatsApp ga teriko paka wenda musinganira na info so ne contactinga no gamba yagala kudayo aho indara bikore yaba mutega baseyo ne gamba nage no buzibu yagala kudayo akam nari nkoze ko mu company yemo ne sibai ne ya company pesa swa busente so ne kuyaga ne kamizwa so ne bayo mu company ne kuna ko wembera ko ne wemna dembera ne bango ba ngamba. By the way, osanze ndi kugenda mukapate ka mukwano gwange. Era ogenze okumpita. Mbadde sijika tubana njogedeko nayo kwa badde simanyi face yo. Era nga kyo kituufu mbadde ku bwangu sijja kulimba kuba mukwano gwange yampise ka birthday party ke kaseera. Naye ate ndabanga kino kiri very important n'okusinga ate party y'omuntu kubanga gali gaba masanyu ate nebeera nnako ate mu biseera ebisinga nze sooka kulembeza obulamu bw'omuntu ate ne ndyoka nzizaako amasanyu. Naye nga tobadde mbibale kumpita nange of course mbadde ntambula mpola kinyeme tebadde ne wiki kuba ne ka videography tugenda kuba tukakwata ka surprise ka mukwano gwaffe party ke bampiseeko naye nga kasatu gakoze dakika ntono abantu bajja kutegeera ne tubenga tukola ki nga tugenda kuba kati saa zino ebiseera ebisinga tetulina budde tuyiribwa wano wali nga omanyi tubaye tukola ki etuyiribya kyakulya kyakusasula bakusasula buli kimu tulina okukyusa zi visa so it is very expensive indeed so n'olwensonga eyo mbadde sisuubira bakufuna lunaku lulala maybe ebadde nga weeki ng'eri ejja kubanga zino ezirimu ennaku genda kubeerako eyo mu Abu Dhabi waliwo n'ebiribu ezibu ebiri ebyengenda okuba nga nkwasaganyako then mbereko ne ku Nyondo products zange mbere nga tunako Nyondo Glim naye nga mukama yebale akade kano kaba kasobola tukolera so okulamusiza gwe ne akatoyingako oba gwe wenna atulaba gwe wenna ya subscribinga je baleko jonna jokola buli lunaku ne tubaza mukama Katonda mwenna abawadde obulamu abalabi baffe abalungi nnyo wale kubanga ate mutambulira munaffe mwe musinga mu mbeere no mubale nnyo mubale ddala munatusonyi wange gituddemu waneeno tetubadde na byakutulako olw'ensonga nti ze mbadde emirimu gyange oba mbadde nyina gyendaga ate omusanzo omuvubukono nampita nanga madamu Sokoje of course nange nefunamu wane nakafo akali private a little bit nembeera nga tulina okuba nga tukuba program eno ze biseera bisinga olamu ebujja mbukola ki wembutwala temelesina kusomade subula te kunoonya te samu yate mugende mufune te bate mukole ki so nze ndi freestyler wonna wonsinkanira kiba kikola ki kigwerawo so ate ne siwanvu ya nnyo bintu ate kati wano ngenda kubeerawo nti abitwala tugende of course mbadde nayambalidde nga nnyumye naye ate era tekigaana kuba nti nekyo tusobola okuba nga tukiyisaawo ne tulaba ne asobola okuvaako n'abakola ki asobola okuvaayo nabanga akola ki ngambako omwana ono so omwana ono yankubirako okusimu era nga bwagambye twali twogerezeganya naye mbadde simumanyi nga simumiitingangako paka ndabye muntu ajja anzirukira ku mugongo madamu Nyondo I had to give him time abeeko nekyayisaawo so tulaba ekigenda mu maaso naye nga bwetu tujja okukikuba mpola bwe bulamu bugenda okutambuza nga tujja kumalako kakati ojo otya Dubai najja kulange n'ennyo omulimu kampani emu so si agent yakuleeta na agent kwe nawa sente nandeeta wamuwasereza alinga mmeka bali bukadenga 3 ng'akuleeta bulesi oba nga alina okufunira omulimu nga ndeeta bulesi just nga temwakkanya buno ngenda kufunira mulimu kati wenna gye tukayi nennonya omulimu nenkufuna mu kampani emu naye nga kampani eyo si nnungi bulungi kampani eyo okola n'okoowa ate sente zayo zirwawo okujja like erina ebizibu nga eyo mukulwawo okujja nga bamala basasula oba nga bakubirayo sometimes abamala ne bakuteerako naye era batema nnyo sente ng'owunziko oli mu mmeka 7 it is 10 bali basuza bali batusuza ng'abaliisa ng'abaliisa babawa visa bali bagituwa kati ki ekyakujjayo kyengeri nagenda nendwalamu awo akasujja ekagala okunsa nebagamba bannange ndimulwadde mukeyo ka sick leave nabasaba sick leave omusajja n'agaana ogimuka n'agamba toli mulwadde gwolimba neŋŋamba bannange obulamu bwe businga anserekereze
ngamba kanchereke kye kyali kikuluma wali musujja gwa muno kifuba kyali kinuma kubanga twali tukola nnyo nga mukola mirimu ki egyo mwali mukola situwadingi nakoza bintu ate nga tukola mwabaako ne byemusitulasitula kasitula eno buli kimu g'okulira okoyo omusujja gukuluma oba bukyabuwanirira wano maze obbanga ki badde ngenda weza mwaka genda kuweza mwaka kati sente zowasevingako ziri luddawa sente ezo badde ndabirira famire yange mama ne taata obonayo omwana nedda sirinayo mwana mama wange mamawo ate nzeyi taata nzeyitata taliewo kama yamujjulula bbanga kikati biweze omwaka guwezebwa kubanga byali biseera bya covid yawo kale buuzako yakulaba ali ku Nyondo Media nateera banaye mbalamusiza abalabe ba Nyondo Media mwenna ababeerako ku YouTube, TikTok, ku Facebook mwenna tubaagala nnyo naye kyembadde nsaba mbadde nsaba ku buyambi bwammwe mbadde njagala kudda waka mpulira nkoyesa yagala nkoye Dubai mbadde nsaba kunyamba wabaawo omuntu mama Faati mama Dubai mwami Kikomeko naye mbadde nsaba buyambi bwammwe yewaka yenna awulidde omulango gwange agutuuseko abo mama fiina bonna mama fiina mwenna tewali bwesosodde yenna ali eyo nasobola okunyama n'ensi e Uganda anyambe buyambi ofukamidde n'ofukamira owulira okooye mpulira nkooye omulanzi afukamira tataata kamina ofukamira ofukamidde fukamidde bannange mumavivi gange awo obeera ofukamidde nfukamidde bannange alina yenna obuyambi bwasobola okumpa ewaka e Uganda nyambe mama Faati mama Dubai mama fiina mwenna mbakoowa badde nsaba ku buyambi bwammwe wakuba mukyala Nyondo nomusiŋŋaanyi mugobye emisinde nampa obudde ne twogera era naye neebaza obudde bwe bwayinoonye nampa kubanga adde agenda bibye nemugamba nyabunyamba sirina wakusula ekyokulya nga obulamanyi obulamu bwe Dubai abantu abasinga so aliyo yenna muzira ssa yenna asobola okunyamba anyambe naye neyanzanye mu kyalo Nyondo Media yonna njeyanzisa naali ku kamera mwebaza okubba obudde bwe kubanga adde alina gy'alaga n'agamba kwata omwana ono alabira ddala yeetaaga obuyambi byebyange sigenda kwogera nnyo naye ng'alinayo obuyambi na mama Faati mama Dubai mami Dubai mwamu Kikomeko nsaba buyambi bwammwe jo wanzija mama katikati neyanziza neyanzeeka ndi mukuja nyina kyemaliza mu dakika nga 15 ngenda kuba nga ntuukako ebyo ebyo so mwenna abatulaba bamuzeeyi banange mubali nnyo mwebalire ddala kuba bamuzeeyi bano bazzeeyo waka era bwali busobozi bwammwe twebaza mwenna buli muntu yenywerera wamu ne bamuzeeyi aba bayita ku kyokulya nga basobola ali ku yuniyoni ne mufaayo bambi mubali nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda kibabalire tusiimanyi tusiimira ddala mwebale kuyimiririrawo bantu batalina mwasirizi kuliriza ate embeera gye babeera bayitamu ne mubayamba Mukama Katonda ajja obbasasula ffe tulina kyamaanyi kyakubasasula naye Mukama Katonda ajja okubasasula akaseera kano tetulimu kakazigizigi emirimu mitono essente ntono omusana mungi omuntu otambula ng'onoonya essente naye n'obula n'okuwunga kubanga omusana muyitirivu nga bw'okyo otambula okuba na waliwo oyagala kuzirika so omulenzi ono naye nga okoze nnyo yezino zembeera zo nga omanyi olaba nayagalako nogamba oba nekite naye Mukama neŋŋamba sijja kikola kangume ng'omusajja kati okola otya okulya okunywa okwebaka neeya ng'omusajja neeya era waliwo ekigaana n'ogamba ode kati nga kigaanye eno ebeera gimaze mu bbanga ki mwezi mulamba maama wegerako naye agamba atya naye asaba odde buzi waka
Speed Express Tours and Travel nga company eri legit yokka yakakasiwa neno mu UAE okubanga etambuza abantu amawanga. Going 9 agala okubanga olambulako ensi ez'enjawulo gamba nga USA, Canada, Qatar, seze Buwalabu n'ensi ez'omu America. Speed Express Tours and Travel weri okubanga ekutambuza yonna gy'obeera oyagadde. Ate era entambula zibaawo ewamu n'okubuukingira hotels osobola okusula obulungi nnyo notatataganibwa. Era nga ekola visas gamba nga visa eyannaku 30, that's a month. Ennaku 90, that's to 3 months. So go enna oli Uganda, oli Kenya, oli Tanzania, yonna gy'oli nga wandibadde oyagala okubanga ojja kwano mu UAE gamba nga mu Sharjah oba oyagala genda Abu Dhabi oba Amul Queen, yonna gy'agala okugenda kola. Ate visa yo ne air ticket ne Speed Express Tours and Travel kubanga togenda kwejjusa siba fere siba yayi. Bana bangi mubiddwa nnyo ne babalimba zi visa ne babanga ziri fake ne air tickets ne zibeera fake mugenda tukali ku airport ante bakiza kuyingira olw'ensonga nti ebintu bye bibeera fake naye ate yo Speed Express Tours and Travel tekikola. So nawe na ali wano mu UAE ngoyala kubanga ali okyusa visa status yo oyala kukyusa oyala kola visa change kozesa aba Speed Express Tours and Travel. Ate oberenga oli kwalali ngoli ku muzuuli oleme kugenda mu overstay ate nga bakuwa excuses ale kiri enamba zaabwe ez'essimu kwezi ku screen ya fasobola okujjako enamba n'oyogerako nabo ate nga balina branch e Uganda, Rwanda eriyo branch, Abu Dhabi waliyo branch ne wano Dubai branch weringa ali e Dubai genda ku Binias bangi mumanyiwo waliwo ekizimbe kiyitibwa Dera Tower genda ku second floor room number 202 ate oberenga obatuukako obabuuze maaso ku maaso oberenga omanya ebisingawo. Ate era n'aba Brewster Coffee Obsession Academy nabo beegulidde erinnya mukungula abaana okubabangula okuyiga ekintu ekikolagana ne coffee. Abaana omwana processinga coffee okuva gy'abeera avudde mu nnimiro mpaka omuntu omuteka mu kikopo ng'omulala asobola okumunywa. So gwe wenna oli Uganda obanga oli Uganda kozesa ate branch ye Uganda oberenga osomera eyo ogenda okujja wano mu UAE ng'ononya bunonya kalimo ogenda kola bukozi. Gwali mu Abu Dhabi eriyo branch main branch gyeri so tekikweyataganya ate kujja eno Dubai ng'ate Abu Dhabi gy'oli egenda ate oberenga oyiga nabo mu Abu Dhabi. Gwali e Dubai na wano Dubai waliwo branch okumanya ebisingawo enamba zaabwe ez'essimu kweziri ku screen yaffe nate era osobola banoonya ku social media platforms zaabwe egamba nga TikTok, Twitter, Instagram era nga bakozesa Brewster Coffee Obsession Academy. Mukasa services for rooms mukasa ate ye alina rooms waneno Deira e Dubai ennungi ennyo mu basuubuzi balo banjagala ate akumalamuko kaseera namwagalwa wange nyera kusulamuko wiki emu weeks 2 kagwere mwezi. Rooms ziri very organized, very clean. So go wenna agala okubanga ate okola ku byensula mukasa services. Era osobola okubanonyako ku social media platforms zaabwe gamba nga TikTok, Twitter, Instagram ne Facebook era nga bakozesa amannya gamu mukasa services. Pozi n'aba Nyondo Gleam. Okay, thank you. No problem. So pozi namwe pozi n'aba Nyondo Gleam era nga be banyambaza olunaku olwaleero baba n'engoye ennungi ezibika omubiri mwana wattu n'obeera nga ate olabika bulungi nnyo ate nga bakolako ne ka makeup basiba lukika kya kabiri kino ky'obeera oyagala bakolako nga gwe omukyala naawe n'owulira nti kituufu oyimiridde ate nga balina n'ebizugo ebyakabi ebya Nyondo Gleam ebikola ku kiyitibwa olusu mwana wattu nga teeruka naye ate nga olabika bulungi ng'oshana na mukwano. Ekitiibwa ky'omukyala yendabika ye oba endabika y'omukyala kyekitiibwa kye. So mujje ffe aba Nyondo Gleam tubakoleko mulabike bulungi mushanane ku miwendo emisamusamu ate nga tukola delivery yonna gy'obeera oli. Tulina buli kika kya mbiri breads tubirina bano bana olina munaakusiba tutume tukwete breads obeere nga ate bakusiba. Wigs ezenjawulo tuzirina, weaves ezenjawulo tuzirina. So twasala kubanga tubaweereza n'obanga olina ekintu kyonna nga sikimenyeeko ng'okyetaaga ngamba bugambi Nyondo osobola okufunira kino bulambala manyi kikufunira n'ekikuleetera. Tulina ekyogo, tulina manpower, tulina zino seeds ezikulongoosa mu lubuto n'ofulumya ebicaafu byonna byagala okusala ku lubuto n'osala kugamba products zo tulina nnyingi nnyo. Tweyune ffe aba Nyondo Gleam ng'okuyita ku namba y'essimu 05246 8077
8 WhatsApp kweri oba nokuba direct call atuberenga otufuna bulamba namba. So mama muuliza olwawo lwaki oyina namba y'essimu? Oyina. Osobola okusoma ku namba eyo ng'omuntu aliyo asobola okuyita ku namba. Tujja kusaba ku screen naye era osobola okugisoma ompewo abantu ne bagiwulira. Eyiyo Uganda eri ku WhatsApp nti olasobola communicatinga naawe. Nsobola okusoma eyo Dubai eri ku WhatsApp. Gisome. Namba yange eri 05 27 53 35 86. Eri 05 27 53 35 86. Kale, so wana mlenzi shafa basobola kubako direct ne message basobola kuteekako. Kale taata. So kasaba Mukama Katonda bawuli omulanga gwo sobola okudda ewaka. Insha Allah. Allahumma amina. Anga mpulira nkoye ge mazima. Basiko nebaza omukyala Nyondo era nnyongera omwebaza okumpa akakisa kano. Kubanga kunoonyereza ebbanga ddene ge mazima. Ibra alabika yakuwa enamba eri esembayo 74 enamba eyo ezi 724 enamba eyo ndwawo eri mu ssimu eri endala n'endwawo kugi openinga gyetera okubeera nayo yeeno. Kati ensonga lwaki tewandabanga kera tewanfunangako ndwawo gikozesa. Naye nga neeyanza. Amiina. Asaba Mukama Katonda. Amiina. Kasaba Mukama Katonda nawe akuteremu obwangu. For videography, photography, in terms of shoots, ewaneeno Dubai yeegulidde erinnya eryokuba nga ate ebyo ne batuusaako nga mwana mulenzi wiki ate producer wa Nyondo Media nga ye bulambalamba ba asobola okukola photography oba olina mukolo ng'ogwo era sawa tugenda wa Joan tuna kuba nga ate tukola ka photography ne photoshoot ate nga mwana mulenzi mugina emirimu mmanyirivu nnyo so gwolina ayagala bifaananyi oyagala vidiyo oba yaki oba yaki mwana mulenzi wiki wakabimu ekyo era osobola okuta ku namba y'essimu namba yaffe ey'essimu nembeera nga mbatuusaako bulambalamba naye nga tweyanziza mubala butatukoowa babala kutwagala ate nga ne mwana muwala naye Sophie yamaze nadde ewaka mwebale nnyo mwebale ddala agali ewamu ge galuma ennyama mu buli mbeera tugezeeko okuba nga tukwasaganya oba nga tukosa okutawo maama no problem you can do. Yeah. So byebyo Nyondo Rozet, Nyondo Media Wiki producer mubeere bulungi. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, beddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaaga emu mwenda oba plus 9 emu 589 9 mukaaga emu 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina oli mu Dubai oli Abu Dhabi oli Sharjah gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa onoonya ya bbanga ki onoonya nnaku meka nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3. Ansa eriemu yokka ye Speed Express Tours and Travel. Oyagala kulambula oyagala kujja Dubai kumanya biki ebifa mu Dubai oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speed Express Tours and Travel tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya. Tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel wonasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyaako Speed Express Tours and Travel yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels okulambuza Dubai okunoonya ku kisaawe okunoonyeza woonaasula n'owummula bulungi gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba. Ansa eriemu Speed Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda
Abu Dhabi. E Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuzeeko kyonna kyoyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa, Speed Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Abawagizi baffe abalungi abanyondo glim bannange mwebale nnyo mwebalira okutuwagira era mwebale nnyo okubanga ate mutwesiga olw'okusaba kw'abangi okuba nti ate tubongeramu ku products kubanga mweyongere okubanga mutwesiga n'abaami badde mu complaining nti bannanga banyondo giri mufaata abaami nga mutusuuliridde ate nga nammwe mwina ebizibu byammwe n'olw'ensonga eyo twasaze wahe tubeere nga nammwe tubakwatako era ensonga lwaki tewalese ku ddagala ery'amaanyi g'ekisajja jjukira nti abaami banene bagende bawangala waneeno ku ddungu olw'embeera ey'obudde olw'okuba nti tebalina abakyala waneeno kale ne babeera mu mbeera eyo ne balwawo kubanga ate bakwasaganya ekyembeera y'obulamu ne kiba nga ate kibamalamu amaanyi g'obusajja ate agali nakyo era n'ekyokuba nti ebiseera ebimu abaami batuuka mu kiseera ekyo kyagala okuba nga alina omukyala n'agenda maaso n'abeera nga ate yemazisa nga akozesa akasabuuni so ekintu ekyo twagezezako kubanga ate tubalwanirira mubeere nga ate mudda bujja era ntuleeta ate eddagala eryo ligenda okuba nga ate libagogola mwana wattu mubeere nga mudda ku mulamwa nga bwe mwazaalibwa katikayo kano okalaba okalengira mukwano eddagala eryo tuliyina bulambalamba just olinywera ku caayi n'obeera nga ate odda bujja abakyala nga nkomyewo gye muli bannaye ekyensoso kyo tukyakirwanirako ddala bannaye mukyala lekera okubeera nga munnange olabika bubi leka ka passport kanene ke kaba kakutunda omukyala anyirira anyuma okulabako n'olw'ensonga eyo nga ffe abanyondo girimu era twasalawo kubanga tubaleeta products ez'enjawulo ezibateekateeka ekizigo kyaffe munnange tekyerusa ng'owenna ayagala okuba nga tulabika bulungi oyagala kusigala mu kkalayo tukutabulira ekizigo kyo n'obeera ng'osigala mu kkalayo oyina mbalabe oyina black spots mwana wattu tuzijja mu ffe abanyondo girimu n'onyirya n'obeera nga ate olabika bulungi ddala era nga baga yaffe gye tupakingamu eya nyondo girimu bweti bwerabika mwana wattu so oli yenna wajja nakwetera ebintu nga talina kantu kaneeno mugambe munnange weerimbye nedda tetwetaaga so n'olw'ensonga eyo tulina n'eddagala ery'okukyalira ensuko abaana batakyalira nsiko oba oliawo ng'oyagala kwongerako eddagala weeriri mpozi n'ekyogo ekyomu mazzi n'ekyogo ekyomubizigo nakyo tukirina tulina n'eddagala erisala ku lubuto egamba oyagala okuba nga ate ofulumya ku bicaafu okuva mu lubuto lwo era n'obeera ng'olusalako mwana wa nnyabo tuluyina era nga bwala products weeziri waleeno nnyingi nnyo zemmenye ne zesimenye eddagala eryamugaba eddagala ery'enkovu mwana wattu nalyo lyaze eddagala eryamugaba n'ery'enkovu nalyo lyasomye jangu obeere nga ate odda bujja otuddako ku sayidi eno bannanga abakyala ku kyenviiri tulina ebiviiri biibyo oyinza okuba nga weetaaga biviiri gy'obeera oli nga twetaze ffe tukusibe tubikuleetera banabeera mu biyumba nga oli bannama basobola okubasiba nze ebiviiri bino mbibaleetera buli kimu kyonna nkikola delivery temufaayo so tulina braids zonna tulina ziweave tulina ziwigs
enviiri zonna tuzina buli kika kyonna kyobeera oyagala temutya kuntuma yonna gye muli nobeera bimeka ate ku bbeeyi ensaamusaamu nja kuba nga mbaleetera ebiviiri ebyo musibe kaviiri mulabike bulungi nnyo naye wagagedde okutuwa ku ssente n'ogamba nti ffe tukusibe ennyondo wetini mulungi nnyo mu kyokusiba enviiri buli kika kya nviiri kyonna kyoyagala mukugu nnyo ate ng'era akoowola abaana mwenna okuba nga mujja abayigirize okusiba enviiri ne make-up musufu abayigirize okusiba enviiri ne make-up jjukira nti omulimu ogw'omutwe tegusingika so jangu obeeko nekyoyiga mutwe buli olyaga wona ensi tegenda kubanga ekulima engoye ezizo nazo tuzirina mwana wa nnyabo oyagala kwambala akagoye akakabi so nako tukalina nga teziva Uganda ngoye nnungi nnyo tweyunire tubeere nga ate tukwambaza obeere nga olabikira ddala bulungi ddala olw'okusaba kw'amangi ddala abaana bali mu biyumba bambi bagambanga banange Rozet singa ondetereddeyo ku bbumba singa ondetereddeyo ku bijanjaalo singa ondetereddeyo ku bushera mwana wama byonna twasazeewo ne tubireeta tulina ebijanjaalo tulina ebbumba tulina obuwunga bwa kasooli tulina obuwunga bwa muwogo tulina obushera tulina byonna ebya Uganda amatooke mayuuni mwana wa nnyabo mwenna nga mwasazeewo mwagala muzigo byonna twasazeewo kubanga ate tubibaleetera kubanga mmwe abasabye yenze Nyondo Rozet ate nga mbeera mbaweereza ku Nyondo Media mwebale kutwagala naffe tubaagala nnyo